Ekintu ky'olina okukola nga wakazuukuka kumakya kye kino. Ekintu ky'olina okukola nga wakava mu buliri tonnaba yadde okunaaba amaaso yadde okusenya amannyo yadde okulyako ekintu kyonna mu bulamu bwo kye kino wano wammanga. Gy'onookoma okumalako ebbanga eddene nga ekintu kinene okikola okumala wiiki nga 2 wiiki nga 3 ng'omwezi gumu n'ekitundu oba emyezi 6 buli ekiri mu bulamu bwo nga kibi kigenda kubanga kikuvuddeko kigenda kubanga kigenda abo bonna abalabe abajja besendekereza mu bulamu bwo nga bagezaako kulemesa buli kimu bakikulemesa bagala kulaba ng'okaba bonna ogenda kubanga obasaanyizaawo ogenda kubanga oboogobyeko anti omaze obbalungira ekintu ekigenda okubagoba kineeno kyennina ku ssaawa zineeno ono tamalik powder. Mwenna abasinga mumanyi tamalik powder. Tamalik powder ono ayina amaanyi ag'enjawulo bw'oba omanyi engeri y'omukozesaamu. Nga bwe nsimba mbagamba nti buli kintu kyonna Katonda kye yatonda ekiri nakyo kirina amaanyi agali hidden, kirina hidden powers. Naye gwe ng'omuntu okikozesezza otya okukituma kikole ebyo by'oyagala. Byonna tugenda kubanga tubimanya mu vidiyo eno yennyini ey'olwaleero nange Sheila Adita. Gwe wenna atanaba kubanga osubscribinga vidiyo eno tugenda kugifuna era tugenda kutegeera biki birimu. Wabula nga gwe ya subscribing edda nkwagala nnyo muganda wange webale kubanga otwekumirako aviewinga videos mukama akuwe kyosinga okwagala wabula ate akomentinga nawe alikinga imbagala nnyo mukama abampere empeera atakumira mpeera aberenga abongera. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tukosa tamalik powder okujjawo failures eziri mu bulamu bwaffe ebintu ebituziyiza okubaako certain position bwe tutuuka oyina woyagala okutuuka naye nga oyina omuziziko ogukwekiise mu maaso ogutayagala gwe ogende gy'olina kugenda. Oyina ebirooto naye nga oyina omuziziko oguganye ebirooto byo okugenda mu maaso. Oyina ekintu ekikutambulirako ekintu ekitakuganya kubeerako obulamu bwo oyina buteeka nga gwe omuntu ogezezaako buli kimu okola nnyo okola essaawa nnyingi wabula ne ssente ofundikira tomanyi gye ziraze. Oyagala okubaako byokola naye buli wooteeka ssente zo zifa bufi. Ozitadde mu faamu neekufaako oguze ente ne zifa oguze enkoko ne zifa otadde mu business eganye. Ebyo byonna tugenda kubanga tubijjawo nga tukozesa tamalik ono. Kyogenda okukola muganda wange funayo ejiiko yo eya tamalik bwet giteeke mu ngalo nga wakazuukuka okuva ku makya. Tamalik ono muteeke mu ngalo zo kakkana wansi omutume omugambe ebizibu bingi nnyo bye nnina ebiri mu bulamu bwange ebimazeeko emirembe bye sitamanyi gye byava bye sitamanyi oba nabuuka bibuuke bye sitamanyi oba bansindikira bisindikire. Nina ebirooto eby'enjawulo ebijja mu bulamu bwange ebirooto ebibi ddala wabula nga nina ebisulo ebinsula mu bigere ebinsula ku maaso ebinsula mu mutwe na buli paati yange yonna ey'omubiri simanyi kye bitegeeza. Nsindika tamalik ono amaanyi agali mu tamalik powder ono Katonda ge yatondamu okumutuma okubanga anaazaako ebibi byonna. Yogera buli kintu kyonna ekikusumbuwa osabe Mukama omugambe Mukama taata siina ddagala lisinga wano wendi wabula inkutte tamalik powder ono ebinzaali bino mwoba oyisiza omukisa bisobole okubanga binnaazaako ebisiraani byonna bye nnina bibeere nga binnaazaako ebibi byonna bibe nga binzijjako amaaso amabi bibeere nga binzijjako oba ebisiraani byonna bibeere nga binzijjako obutaganja ebinzaali bineeno bikole ekyamagero mu bulamu bwange mbeereko ng'omuntu eyayagala nange mbeereko ng'abantu abalala nfune kino na kino abalabe bange bonna njagala bave mu bulamu bwange ntambuze obulamu bwange nga bwe mbwagala. Saba buli kimu kyowulira kyoyagala ku tamalik ono nkiddamu saba buli kimu kyowulira kyoyagala ku tamalik ono. Tamalik ono si fefeka abaakatandika omukozesa ensi nnyingi nnyo naddala bano abantu abazungu abayindi abakorea abajapaani abachina teekako n'abawalabu bakkiririza nnyo mu tamalik powder. Bamunaaba mu nviiri bamunaaba omubiri bamunywa nga caayi okujjanjaba endwadde ezimu okuli omutima n'ebintu ebirala. Tamalik ono wa mugaso nnyo bw'omala okumusabira nga bwe nkugambye mukwate obeerenga omuteeka mu mazzi omutabule bulungi nnyo oggyemu engoye zo onaabe
omunaabe okuva ku mutwe paka wansi wabula nga eddagala lyonna eddagala tebalinaaba ng'obadde mu nsonga za kikyala obanga wakazivaamu tolina kulinaaba olina kunaaba tamaric ono nga tolinaba kutuuka ku njegoyego yakugenda mu nsonga zo za kikyala bw'oba wakazivaamu olina okwewaayo ebbanga nga wiiki 2 olyoka onaabe tamaric ono ekirala gwe wenna agenda okunaaba tamaric making sure nti teweegase tohavinzeeko sex yadde n'ekintu n'ekimu ebyo byonna egyo gyonna mizizo gya ddagala bw'oba ng'okimanyi oli safe then olyoke obeere ng'omunaaba buli kimu ekiri mu bulamu bwo kigenda kuba nga kivaamu naddala nga kibi kibeere nga kigendedde ddala vidiyo eno bw'oba ogisanze engeri interesting beera nga okomentinga olikinge osharinge ate era see you in my next video imbaagala nnyo